kati salaamu yokka ebika ebirala byonna ebisigadde ne twongerezaako n'agamba naye nasanze bamasheekhe ne bahajjati nga balina moral era abantu bano beetaaga kusembeza. Twebaza aboogezi abakulembedde ssebo mukadde waffe omugenyi omukulu tufunye His Excellency Ambassador Dr. Ambassador Kisuule ate nga ye muwabuzi wa President mu Middle East ng'abadde ambassador kiseera kiwanvu ate nga y'omu mu scholars be tulina mu ggwanga muno, one of the best. Kati abasheekhe abaliwo basobola okukula ne batandika okwegeyaamu naye one of the best scholars. Lwaki ngamba one of the best? Nze nawuliranga nnyo abantu bagamba Dr. Kalisa musajja mumanyi, lumu neemutuukirira neemubuuza naye abantu bakuwaanawaana nnyo, olina akusingako mu Uganda? N'agamba bangi. Nemubuuza ntaani? N'agamba Dr. Kisuule. Oyo nnyanja, oyo asoma ebitabo. In a month neetwala Dr. Kisuule e Kinshasa, twali tulinayo olukiiko olw'abamufuti ba Africa yonna, ne tumulonda nga yagenda okwogera mu maaso ga Gaddafi ebigambo ng'akiikiridde abamanyi ba Africa ne bamasheekhe banne. Netugende Kinshasa. Bosi nze ne Sheikh Haruna ne bannaffe olw'okwagala okukekereza obusente bw'ekitongole tutuulako mu economy. Naye Kisuule tomutuuza mu economy, atuula eri mu first class. Abali bagenzeeko e Makka osabanga bano ababatwala nti ntwalako eri mu bizinesi nningizeeyo, bano bagenero gye batuula. Eti banannawa n'okwebaka n'akola ki? Naye wano amaviivi gaba gakoze eki? Naye nga kangene kambuze ku mukama waffe Dr. Kisuule ndawo baali bulungi, naye ngenda eri mu first class. Namusanga kati bo babeera n'obumeeza, namusanga ng'apanze ebitabo over 20 bipanze bwe biti mu ddirisa y'ennyumba. Sheikh, olese library wano? Tata Kalisa bino ngenda bisoma nga sinava Kinshasa. Ate yali wakubeerayo nnaku 3. Naye nzijuliriza ekigambo kya Dr. Anas Kalisa n'agamba Kisuule ennyanja. Era kyokola President His Excellency asembeza abasajja abamufaanana. Mbadde mpa report nga nenyongereza ku bigambo bya chairman nga mbituuse eri general mukadde waffe. Ebitiibwa ebyo temufaako ffe byatabukako bitusobya, simanyi kuva ku captain n'otuuka eri waggulu simanyi, naye nga bw'obuzze mu linnya eryo tukakasa nti bakwesize ayogedde ebigambo bibadde birungi. Nkakasa ojja kufuna report ebibadde nga bijjayo omulamwa gw'okutuula wano mu nsonga za peace, security and development. Ate ng'ayogera through experience ng'omuntu abadde mu ggwanga, ng'omuntu ategeera ensi gy'eraga, abaddeko mu nsi eziwererako ddala, bw'ogatagata ebbanga lyamaze mu Uganda n'ebbanga lyamaze mu nsi z'ebweru biyinza okwenkana. So aba alina experience. Mugenyi waffe omukulu tukuwa report nti Dr. Kisuule omulimu agukoze, agukoledde ddala, n'akonkuludinga nga yeebaza omukulembeze w'eggwanga ng'alaga omuntu ayagala abantu bano, abaagala nnyo ekisusse. Nze kye nazuula ku musajja oyo, jjajja wammwe taata waffe, baba wa taifa oyo, lumu brother Wakankawe Kastora mukakase Kisuule byabadde ayogera ku musajja oyo nti abaagala weemuli temuliiwo. Brother Magabira South Africa twawaseeyo saidi z'ekisolo, omukyala n'atweyungako, yava mu family eri very strong ekisolo eyo Catholics, naye n'akyuka. Kati Uncle Sibo liwakozesa nnyo, was one of the first lawyers, East African lawyers, ab'ekisolo baba bamumanyi, n'afa. Kati amala okufa kati n'ava South Africa, mukkirize kasitola ako kagenda wa president okukakasa nti omuntu ayinza okubaagala nga weemuli ate nga temuliiwo. Kati bwe munona ku airport, bode baali bamaze ogitwala mu cathedral e Rubaga. It was big. Teri muntu ali mu gavumenti kujjako ng'omusajja yali amukutteko. Kati bwe nafuga omukyala twatuukira cathedral,
kati nga bw'omanyi olw'okuba yafuuka musiraamu oluusi waliwo ebitatambula bulungi, interaction tevaayo bulungi, bali bize balina bye bakola, awo atakuta akasaala kadduma yali wali asaala, wabeerawo bitakwatagana bulungi mu famire. Kati bwe namutuusa ku church e Lubaga ne mugamba tuyingira, kati nze ndi musiraamu singira mu church. Kanvule wano wansi w'omuti ninga nze kanyingire, enyingira bulungi nenfuna entebe yange, nasanga nga church ejjudde to capacity nga tewali kifo kisigaddewo, naye nga babijjuddemu ba ministers ba MP, nange nenfuna akafo nga basirise. Discipline, subhanallah, discipline gye nasanga mu church you will never find it anywhere. Nga teri ayogera, I sat for 10 minutes, teri ayogera nga ndaba ba bishop batudde eri ebijolobero babijjeeyo, hatta ne Wamala yaliwo eyawumula, bonna nga batudde squad. Kiki kigenda maaso? Naye ng'olaba waliwo abafukamidde wansi, waliwo asoma sappulize. Otuusa omuwalimu w'ekitundu, si bali abanene, omuwalimu w'ekitundu najja n'akola statement. Bannange, I repeat the same statement. His Excellency the President asabye ajja mutugumiikirizeemu. N'addayo n'atuula, teri ayogera n'emune, naye nga ekyo nkiyize. Ka discipline wano nkakopyewo, nze tuli omu kukoppako kyendaba. Then, all of a sudden, wayisewo nga 20 minutes, ngenda okulaba Ssenkaggale ng'ayitawo yali mu uniform. Olwo n'agenda straight n'atuula eri mu maaso. Omuwalimu n'akomawo, bantu bali Sheikh Chairman balina discipline, si mufuti, si ba minister, omuwalimu atwala ekitundu ekyo. Imam n'akomawo, His Excellency the President, because they have a system. Imam asigala ki? As I was there to research, it was my first time to enter there. Nchikola for kulaba nti wabeerawo enkolagana wakati w'amadiini n'amadiini. Ono mukyalo wange omulaga newankubadde watweyungako, naye nabali tukolagana nabo. Yali soni yange gye nali muyisomesa, naye nga nasomeramu bingi. Kati ng'aligamba, Your Excellency, nga bwe watusabye maaso tugiyimiriza, naye sooka obuuze bamuwonazi bano nga bwe watugambye nti otambula. Najja yayogera ebigambo byali bingi, wano wenjagalira okuggyayo ekigambo ekibalaga nti omusajja oyo abaagala. N'agamba nti ono omusajja ono ali mu kofini, anyambye ebintu bingi. He is one of the founders of the Centenary Bank, one of the founders ow'okuntiko. Kati n'agamba omusajja ono yanyamba ebintu nga n'akayingira mu office ayogera. Wamanyi nti wayogerera tewali musiraamu? No! Kubanga he would say it to please you. Naye mpaka tuli kibokka and a few Protestants that went there. Nange bisaati byabwe eya penetrating nkole daawe yange. N'agamba nti nakatuula mu office, I'm opening my files. Mbikula file zange nakayingira mu office wa president. Mwajja mwe ne muŋŋamba waliwo university y'abasiraamu egenda okutandika, togikiriza. Wallahi ndayira kamera nga weeziri, you can go and research. Mwajja ne muŋŋamba nti kami mwe nga mwegasa. Ayogera gye bali tewali musiraamu, no, to please them. N'agamba nesigala mu office, abasiraamu batukoze eki? What have they done? Nesigala mu office nga nkyatawana. Ono omusajja yebase mu kofi, yajja n'abantu abalala babiri, they were 3. N'agamba, Your Excellency, twagala kutandikawo university y'Abakatuliki. Nabike lyawo enkozi. N'agamba, what? Sebo, Your Excellency, twagala kutandika university ey'abaki? Ey'Abakatuliki. Yakwata essimu n'akubira Minister wa Education Amanya Mushega. N'agamba, provide space and everything for these people to start the university. Nakikola nga ninze bali bakomewo baŋŋambe university y'abasiraamu babuuze eyamwe nga mwagitandise ate y'abasiraamu lwaki njigamba. Ekyo kyenjagadde mbaggireyo. Yakyogerera mu bo banne when you are not there. Naye nze bbega waabwe nga nkola ki? Nenkakasa nti ono omusajja takola kusanyusa bantu, wabula akolera ggwanga lye okulaba nti buli muntu amutuusaako bwetaavu bwe. Mugende munoonyereze the second university in this country after Makerere University is Islamic University in Uganda. Ziwera 5 kati.
They are over 50. The second university in this country, Islamic University in Uganda. Mugende munonye any university in this country, it is called the Act of the Parliament of Uganda. It's not there. The Act of the Parliament of Uganda. Foreign Affairs, you know, to the university, we want to be government echankalana is a private but owned government eringizayo. It is on Act of the Parliament of Uganda. University ya mwene korachi ebisikate kisura badabi ogedeke bya wakufu nachi kakati report badenjiwa mugenyi wa form kulu omusajja yogedde ebigambo ebirungi batenzijulirizawo kastora kanga kali practical ku mbeera eyo. N'olwensonga eyo mikwano gyaffe abaliwo bwe nalabye chairman nga mbuuliddeko nti workshop zino yajja ne Sheikh Sekajja ne secretary abantu bano mubaagale. I don't know how they sustain themselves naye bawaayo ebiseera byabwe ne tutuula ne bagamba twagala okulaba nti tutambula eggwanga lino tumaze okusampulinga ne tulaba nti much as we have done for Kampala naye ng'eggwanga baimamu bannaffe batwetaagamu tulabe on a volunteer basis tusobola okulaba tukumaakuma ba imamu ekisooka ku mirembe nga kibakulembeza tubeereko naffe omugabo gwe twongerako ku security y'eggwanga in partnership with the government ate ffe tetwawukana ne development. Nyembagamba nti mukola mutya nti ate ffe mu office za CMI ate tukyakonkona natyo okubagamba kubanga bw'obanga omulu w'amagezi teweeraga nti oli wa wansi natyo ogamba Sheikh Hassan ye muntwala nange ne mbuuza ku basajja naye nakasirikiramu nengamba nti are you sure nti I'm sure. So I was so happy okulaba nti embeera weetuuse n'embeera gye babadde batunulamu embeera oluusi nga misinterpretinga. We shouldn't leave that gap okulekawo omuwaano somewhere for people to think and put things that may not tally with what we are. Bano basajja kye baliko kye bakola okulaba nti bwe tuba tukwataganye bulungi na buli kitongole kyonna ekya gavumenti tusuubira tulina kye tusobola okwongera ku mirembe gyaffe ng'eggwanga ate tusobola okukola ki. So eyo partnership ey'abakulembeze b'amadiini nkakasa it's not starting today wabula bwekityo bwe kyali abatandisi b'ensi eno abajja nga batandika batuyambako jjukira bakulembeza Bayibuli ne Quran awo bukulembeze nga bukola ki, meaning that eyo kuva mu 18 ne tujja these people are reviving. Imaamu osobola okutuuza abantu essaawa 2 essaawa 3 oyogera oba byogera mulimu amagezi oba tebuli magezi teri agenda kuwuuna tewali agenda kukwanukula teri agenda kuddamu kyekitiibwa Allah kye yabawa. Politician kyatasobola oluusi ajja kubayita baleete wano yakoba maasituse kotugamba ki fuluma nfa wano, but Imam has that authority. You have that divine authority. Gyetusuubira nti bwe muba mugikozesezza ne mukolagana n'abantu abalungi abafaanana bwe bati eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. So your partnership nze nganze nengamba chairman ngiwagidde tugiteekemu amaanyi sobole okugenda mu maaso. N'olwensonga eyo muba mufuuse ba stakeholders mu nsi yaffe mu ggwanga lyaffe nga Uganda. Sisuubira nti Sheikh Sekajja asobola okubira omusajja ono gwe mulaba atudde wano mu maaso n'agamba nti owaayi kwetaagamu tasobola kusibamu, agamba sooka ojja meeting gyengerayo sooka ojje twogere wano mu kolido. Nanga waliwo imaamu waffe ali wali ku muzigiti gwa wali ettula naye munnange balina gye bamututte, agamba sooka ojje sooka ombuulire bulungi balina gye bamututte omumanyi. Sheikh Sekajja bw'agamba nti mutegeera olwo akubirawo simu n'agamba musooke mulindeko twetegereze ensonga eyo because they are partners. Amaze oku assessinga taddewo KPIs alabye Sekajja aziyiseemu. Ffe kyetusaba abakulembeze baffe bano abatuguliddewo gates bweziti kubeera consistent with trust ng'obusiramu bwe bubagamba n'okukulembeza amazima ate to be objective. These people
they know how to handle these issues. Kakati ekigambo kya partnership nakiwagidde nnyo, tulina okubeera ne mu bukulembeze buno tuzanye paati yaffe nga ba imam nga ba shekati okuteeka amaanyi mu ggwanga lyaffe. Ne bagamba ku focus area yaffe y'ensonga eyo ebigambo ebisatu bye twagala okutambuza mu ggwanga muno. Sawuli ne ttiimu ye nti wallahi ngenda kuyimirira mabega wano tutambule. If it is that tugenda kutambula, we shall use available resources. Tujja kukozesa area abantu baffe betumanyi tulabe tekintu kino kisakisidinga. Ate bwe tuba tukola ebintu bino kyenjagala ku bantu bano tebaagala nnyo okuba nti badipendinga nnyo ku sapooti zino. Naye bano abantu abasapootinga ebintu ebifaana bwe biti baagala kusanga kitambula. Workshop efaanana ng'eno bweti eri ku peace, security and development. Nze ekimpangalira genda ko mu Serena ojja basanga ebitaala byakabidde byakabiva eno wansi. Genda ku Africana ojja kusangayo meetings nga 4. Genda mu hoteli zonna ennene kati zijjudde as I speak now. Naye Sheikh Kasawuli ne ttiimu ye ne baga we must start. Awo mujja kuba mukoze daawa. Kati bano abasajja bwe balaba nga really you are committed, musobola okujja wano ku Bati Valley oba mulidde temulidde, wuyo kataze ne ka transport at least mugenda kuddayo ka refund ako. Awo bajja kumanya nti these people they have a direction, they have a focus, let's push them, let's bring them closer. There is information we have been lacking. Owulidde awo kijja kutuyamba okusobola okugenda mu maaso. Olw'ensonga eyo okujja kwa mwana ku Bati Valley turecommendinga n'okwebaza obukulembeze bwaffe okulaba that they can be at any place, they can use as little as much resources to make sure that this nation progress and goes forward. Abantu abo akantu ako nenkabebazaamu. Bati Valley ne tujja ne tutuula bino bifo byaffe tulina obikozesa, ate mujja kulaba nga mwe bennyini na wano muvuddewo mutudde sinnammwe bifo ebyo muwulira, wabula ne Geneva mugenze gye bakuŋŋaanyiza ebintu bya security ne peace NGO gye zikuŋŋaanira okwanka ndimwe mutuulayo. Sheikh Kasawuli ne Geneva amulikomendeza yo mugenyi omukulu. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Obufunzo bw'ekitalo nga bwe mulaba obudde nga bwe buyimiridde, I was so excited. We are going at least beyond some lines where tubadde tutambulira. Kyekyo lwaki bwe naba nalabye ne ngamba nti ngaffe ba imam, we are the best ambassadors of the government of Uganda. Nga imam nga tonaba kunoonya ABCD RCC ono alabe nti gwe omwanguyira okolagana naawe omwewadde gwe mulimu gwa Sheikh Kasawuli. RCC bw'aba yina kye yeekanze alabe nti mu bantu bayise ayo among them nga imam to consult you, akwebuuzeeko gwe mulimu guno gwe baliko. Bw'awulira nti waliwo ekibadde awo musempa zoona awo musempa zoona we Kawempe nga tanaba kunoonya ne chairman LC1, I trust that imam ajja kunkolera omulimu gwange. So kiki kinawulire musempa zoona asoose naawe imam because muzimbye foundation yammwe ate nga nkakafu eri abakulembeze bano, ate mujja kuba nga mubanguyiza omulimu. So okulaba nti bwe tuba tusomesa nga ba imam non-violence preaching, ekigambo ekyo njagala secretary kinootinge. Omuntu yenna n'abeera mu ngunde eno mu kisinde kino, non-violence preaching, non-violence preaching, ekigambo ekyo kikulu nnyo. Kubanga nze nali situukangako mu basajja bano abanene, waliwo akalulu ke twali tugenda musikajjukira abavubuka nga beetala wano mu kibuga nga beetala. Simanyi tujja kukola kino, tujja kukola bwetu, tujja kwokya petrol station. In fact netufunamu okutya, ne bampita ennaggulu eyo ne bagamba tufunire bamasheekha abalungi abawulikika. Wulira abantu abaagala ensi yaabwe,
abali trusted by their people, we will facilitate them bajje ku Salamu TV basomese eggwanga mirembe, non-violence. Kakati mmwe nga mwagenze mu ddiini yammwe olwedde Salamu, olwedde ekigambo obusiraamu kitegeeza mirembe, eddiini kyokka kitegeeza mirembe. We should be the champion, we should be the ambassadors, leaders. Mu nsonga eno, you will be trusted by these people. Ekyo nkibabuulidde. Then akokubiri, okulaba nti mu mbeera za conflicts zonna ba imaamu tuyimirirawo. RCC bw'aba afunye obuzibu ayagala mediation, yafunye abotakwatagana, oba ayitira abo abakulembeze b'ekitundu kye ng'alaba kitabudde nnyo, obeeremu abo bagenda okuyita mpise bano abagenda okwesimbawo, babeere nga bakozesa olulimi olulungi. Mbayise wano mu kamini workshop mwogereko gye bali, imaamu bakuyise to reconcile, to talk to these leaders, olabe nti obateeka ku kubanga bw'olina ebigambo ebituufu, kubanga bw'oba oyogera bw'otinga Katonda ne bannabbi bwe bakola emirimu. This is what these people want. So mulabe nti mu kaseera kano ekigambo nga ba imaamu bwe mutapromotinga ekigambo kya interfaith, amadiini okubeera awamu, amadiini okutambulira obumu, there is something you are missing. Interfaith. Ne mukolagana kubanga omulembe gwe tuliko guno buli omu asobola okwesomera, agenda ku ssimu n'asoma obusiraamu n'abusoma n'okusinga nga si musiraamu, asobola okugenda ku ssimu eyo n'asomerako Qur'an nga tatudde na muwalimu, n'asoma harufu zonna n'azitereeza n'agikwata n'okusinga awo ku ssimu kwebiri. Do you think that that is the mode of Islamizing? Oli kwagala gende mu Bukatuliki onagende? La, mpisa is the only mode. Kakati bw'onooba tolaze empisa mu mbeera eyo olowooza abantu banaakwegomba ki? Naye n'olabira ddala ffe ba imaamu ffe abakulembeddemu n'okulaga nti obusungu n'olaba etasmilinga nga okasookedde abeerawo. Why? Kitegeeza kyolwawe gamba oli yeekyawakyawa dda, kaakati n'okola otya emirimu n'otambula nga there is no smile, tiisa otambula. Ebiba tebijja kukola, awulidde. So mu mbeera eyo nga ba imaamu enneeyisa zaffe zigenda okuba nti zitufuula kye tuli mu community bwe tunaamala okubuildinga social capital. Omugenyi waffe omukulu ajja kuno, he needs people with social capital. Sheikh Kasawuli is mobilizing you. Bajja kutuusanga enkingo nga tebasobola kumuleka mabega. Not Kasawuli, but it is you they are looking for. Who is he? Musajja wange, awulidde? Abadde annyonnyola wano ebya boda ze mwamuliisa, mpulidde ennaku. Ye kubanga temunaba kwogerera muntu, make your personal research, teweetaaga kugenda wala. Juzi oba yafunye omusajja wa boda, nange saamunoonya, agenda ofe. Oba yali ku boda, ngenda okulaba bali ku kitanda wanisa okugulu, banange ndyero mu nnyanda, omuntu alina biliyoni, asaba mitwalo 5, omukulembeze wamu awanisa okugulu boda emukubye. Ndowooza month ago batuma, naye mulaba ku social media, ye yandiyagadde yeeyanike, naye amanyi bagenda musibira mu ddwaliro. Really biliyoni yagirya, kale agiridde alidde ebifi by'ennyama, olwo olubuto mulimu ebifi by'ennyama bibiri. Y'amaka ge nasemba yaŋŋamba nti mbuzzayo amabaati 7 gampe, nange sirina ssente saagamuwa. Oluusi bansindikira message ngeziri personal simuddamu, nze njagala ebintu bya community. Akayumba akange mukulu wange gye mbadde nsula alabika agenda kakozesa. It's recently one. Sit down on after COVID. Mukulu wange abadde ansuza akeetaaga ebiliyoni mugimuliisa. Let's research. Obusiraamu mugenyi waffe omukulu tebwalekayo kasonga ne bekafaanana kati. Toyogera kigambo kujja ng'okiinako obukakafu. Ate mu abaddamu zi forwarding n'olaba ekintu n'oforwardinga tomanyi na gye kiva. Wallahi billahi ekyo kyonkirayira aya weeri oforwardinga ekintu oli omukazi afuma mukazi munne mujjawo nawe n'oforwardinga tomanyi na gye bivudde. You forward ojja kiforwardinga gwokiwadde naye aforwardinge abantu bajja kuyimirirako 1000
how did you disseminate this wrong information? Obusiramu ku disseminating wrong information. Obusiramu bwagala clarity and clarity. In fact, muve mu social media musigale kuzino. Ffe omuntu bwajja n'agamba omukazi yanzibye. Mukazi yakubye yani. Tumujjako amasimu g'omukazi. We shall not publish that story. Kujja nga tumaze okubamono wamubye. Taana nagenze ne ku LC tuwesimu ya LC1. That's how we do. Ekulire litutwalira na kusatu okulifulumya. Naye bwe n'okuba ekifaananyi uyo waba mwambudde. N'oteeka ku mutimbagano. Oswaziza omukazi, oswaziza omwami, oli avudde eri, simanyi bakoze n'otandika okuforwardinga. Ebintu ebyo bannange mubyegendereze. Omulembe gwazze, but you will be answerable. Ogenda okulaba nti you destroyed this world, just mutandikidde ka message, muve mu social media. Genda osome by'osobola, toforwardinga. Don't forward some. Sooka okuba amasimu. Wama kino kituufu, kino kifaanana bwe kiti, then forward. Gundi bw'olanga afuma gu, ne bwe kiba kituufu, don't forward that hatred. Ne bavuma n'abakulembeze baffe, ne bavuma mufuti n'oforwardinga. I no longer excited. Kibi nnyo. Hatta His Excellency oluusi bamuzanye katuuni. Oyo agamba oyo mutte, oyo muwe, oyo musonyiye, abo mubawe weziti gozanyirako ne tuforwardinga ne tuvuma. So ba imam tubeera abasaale mu nsonga eyo. Nga naatera okumaliriza mu nsonga ya development, bwe tuba tumaliriza ensonga tuli bulungi, that development is automatic. Muve wano tukole workshops z'emirembe, tukole workshops how to see, because it is easier for imam to detect a wrong person. Omugenyi waffe omukulu bano abantu basinga n'abantu baabwe emirundi 5 lunaku. Kumakya ssaawa 12, ssaawa 7, ssaawa 10, ssaawa 1, ssaawa 2 ez'ekiro. Yasembayo okwogera nabo nga bagenda kwebaka. They have information ezikwata ku bitundu byabwe. Era bw'olabanga abantu bavudde mu bifoofofu, bavudde awo mu kafo ka zooni bwe kati, munenyanga imaamu wabanga musiraamu. Ate bano nga batuukidde RCC n'omubuuza jagamba amenyi b'amateeka bwe bandeetera wano 10 ebyana by'ebisiraamu, era nga gibootuuka ku musiraamu omuntu agaye ebyana by'ebisiraamu beeramu nga musa. That's the language they use. Bawulira they are challenged. Wano obumenyi bw'amateeka obadde bw'amaanyi, obadde okyasalawo mu kawempe 90%, 95% tuli basiraamu. Ng'okyatambula 12 n'akasimu. Ebyana nga bikutemangwa. Ofumbye akamere, oyina edduwa waka nga bijja bisitula sepiki nga bikola ki? Nga bikitwala sheekh. Onoonya yugabira abantu b'oleese tokola ki? Nga tokiraba. Seeno kawempe yaffe 90% Muslims. N'enora nga tebintu bifubutuka, ne bisaasaana kazo Angola wa. Naffe era beekwesa eri ebbali ogera okukola ekyana bakikuta kikala inva kawempe. Why? Imam alina capacity to detect. Muyite nabye nawulidde todduka togende woono ono ayina ebyuma ajja musiba nawe ojja kwejjusa. Muyite mubuuze what is happening. Yita bazadde be, yita wayerosi mutuuze omwana oyo biki byokola, enjaga onywa yaki. You have that capacity. Naye temugikoze as imams. Imam muyina capacity efuula ensi eno okuba nti ya mirembe, then n'abalala ne batandikira okwo, because Allah yabateerawo system okukola nti mu meeting abantu bamwe 5 times a day. Nga tanaba kuyita LC1 RCC asooka imam. You have more information. So n'olw'ensonga eyo kambeere nga nkomaawo for today. Workshop zijja kubeera tujja zitambuza mu bifo eby'enjawulo, but let's wake up tubeere abasaale okulaba nti ensonga ekwata ku peace ffe basaale, ensonga ekwata ku development ffe abasaale, ensonga ekwata ku security tubeere nti we are not informers but we support government okulaba nti tumalawo obumenyi bw'amateeka. Muyina disciplinary committees mizikiti gyammwe, muyina executives, use them emulanga kibasobedde nga mubayita kimusooke mukitutwalire. Bwe muba mukimuwadde nga neekesi musimuwadde ne bwe muddayo ne mugamba nti kati kituddize tudde ate tukikwate mu kivubuka kyaffe, era ajja kibawa kubanga you are cooperative. That's what they want, nothing else. So mwebale nnyo okujjumbira omusomo guno n'abakulembeze baffe n'okusinga ddala omugenyi omukulu atuwadde akaseera n'ojja wano tubeere nga twogerezaganyaamu
zino workshops zino vibratinga nezisukusa obwongo bwaffe badde bwe baseemu naye okulabagana n'olaba ekyambalo ekyo abantu kye baatyanga n'ojja n'otuula wejjuba akutudde wano owakakaaya kuli bbali ekyepeze zonna ozambadde olinga Jibuliiru Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwali lumu eno yaleeteranga Nabbi waffe obubaka ng'abeera ajja tayagala mutiisa ajje mu kifaananyi. Waliwo omulenzi yali alabika obulungi e Makka ng'atalajja okugira mu kifaananyi ky'omulenzi oyo eky'omuntu nga Katonda wakugambibwa Katonda wakulubalumu n'amugamba nandyagadde enkulabeko ng'ojjudde oli mukombatiyo nga bw'oyingidde wano ffena ne tubuguma ne tucamuka ne tuwulira nga tujjudde. Jibuliiru bwe yajja ow'ebiwawaatiro 6 yayanjuluza ekiwawaatiro kimu bwe kiti kyabika nsi yonna. Nabbi n'azirika n'agamba nkakasizza sebo bwe bali kututuukako bwe nti ekyambalo ekyo kati abantu bakifiiringa tebakyakitya ne bakirabako ddukadduka. Twebaza gavumenti eno ereese emirembe mu nsi muno, naffe twagala tugikwatireko tugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.